Aweewaawo mawulire gaffe ag'omunnyo ku 3 gakyagendera ddala mu maaso. Kitundu kyaffe ekisoose omwami ategerekeseeko nga Kabanda Musa Abudala myaka 44 egy'obukulu akwatiddwa abakuumaddembe era n'atwalibwa mu maka ge agasangibwa e Nabweru Katooke. Kiteeberezebwa nti ebimu ku byabadde ayina oba byasangiddwa nabyo byebimu ku bintu ebyekuusa ku bbomu ezaabaluka gye buvuddewo mu kibuga Kampala mu mwezi ogwa Novemba ennaku z'omwezi nga 21 omwaka oguwedde. Poliisi okutuuka ku kino ekozesezza embwa yaazo era abatuuze beekanze nnyo okulaba nti Kabanda abadde yeetabye mu kikolwa kino. Ateeberezebwa okubeera omutujju asangiddwa n'ebisuubirwa okuba bbomu nga yazisimira mu ttaka. Kabanda Musa Abdullah ku myaka 44 basuubira alina akakwate ku ADF era bbomu ezaategebwa mu Novemba wa 2021 nga 16 mu Kampala bazimussaako. Ab'ebyokwerinda basoose kumutwala mu maka ge e Katooke Nabweru mu byokwerinda ebinywevu. Poliisi ereese embwa 2 ze beekakasa mu kuzuula bbomu ne zitwalibwa Kabanda w'abadde apangisa. Ssentebe w'e Katooke yeewuunyizza nnyo omuntu gw'abadde amanyi nti muntu mulamu okusangibwa n'ebissi bino. Amasimu agaweyalinga kiki ekitumazeemu amagezi kwe kuuza banga asangibwa n'emmundu Paisawe zimanya 47 wa AK47 ndikuba ekifaananyi era nti bannange kiki ekiri mu ggwanga omuntu afaana bwati kati nze nga zaidi oba nti alekawo amaka gange ebintu biri bisatu bibadde ntamu. Oluvudde e Katooke ne bamwolekeza e Wakiso mu kitundu eky'Ejjimbo Lukanga. Tubalondodde okutuuka ku kyalo kino nga waliyo amaka g'abadde azimba era poliisi emaze akaseera ng'enoonya. Agende nno balina mubokolera naye Jose kyenkugambye gange nakwa nabo mukubireko. Embeera ebadde ya bunkenke ng'abatuuze bagamba abadde yakasenga ku kyalo kino. Amaka g'omusajja ono bagasimudde ne basanga ebiteeberezebwa okukola bbomu era wano obukulu mu mawulire webukoledde. DPC w'e Nansana Kamukama Joseph alaze bye bazudde mu bifo eby'emirundi ebiri. Sanze ebintu bbomuzi n'ebikola bbomuzi. Twogerera tugenda kuweerezaamu n'ebikwekweto nga security okulaba nti tugenda kunoonyereza nnyo mu bitundu eby'enjawulo mu Wakiso kulaba nti tulwanyisa obutujju n'obumenyi bw'amateeka mu Wakiso district. So n'abantu ba bulijjo tubasaba embeera ey'obutujju terimu byabufuzi. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunnyo.